stand. You can stand. It's okay. And wait a chamber. Iliona karabarabati yona kinyweze wanga zininza kuba cyari mu byanyu. Ka handshake. Thank you. Tawe manyize tawe musomesa ate ng'alidde mu kkanisa muweereza musumba Tata wangu amina. gwobuyo Essanyu olwaleero kubanga nga local government Mwami Sekandi atuwadde Christmas enungi. ebiri clear awo ebinajjiranga nange ninawo ekyange ekindabakama gwandigambye nti ayagala kugenda nti ate embwa enjizi Engeri gye twafunyeemu ekyapa kino kyavudde mu ttaka eryaweebwa jjajjange Mambale erisikirwa maama wange Biligo Nabukalu n'abawaako yiika 10 lwakolaki olw'okukolera emirimu gyabwe. Kati nze Biligo Nabukalu yagenda nange nezijja nenzikiriza nti ddala Biligo Nabukalu yakolaki yagaba ettaka eri bali babeereko basobole okukola emirimu gya Ssaabasajja Kabaka era okukakasa ekyo okufuna ekyapa kino ekiri mu mannya Kyafuga. So tubadde tukyebuuza tugendewo Masaka tukitwalewo. Tubadde ne ekirowoozo kyabe Buwunga era naye nakyalayo nenambula ne permanent secretary wange naye nga waaliwo ko obukuubagano ku bwannannyini bw'ekitundu ekyo. So nga sisobola kukwata gavumenti ne tuzimba office mu kifo ekiseri clear nnyo nze nga minisita atwala gavumenti z'ebitundu. So kakati kyenfunye kinkakasa nnyo ku bwannannyini bwenfunye nti ekitundu ekyo kyange ate nga ettaka liwera limala. So sirina kati kwekwasa teri nsonga yonna lwaki Masaka tebasobola kusenguka kuva mu city. Njagala kubasaba batwalire ddala obuvunaanyizibwa banguwe nnyo okuzimba ekitebe kya Masaka district ekyanamukaaga. Mbadde ninzi okufuna ekyapa ekyo ndyoke nkole kye tuyita gazeti oba okutongoza kiteeka mu ekiwandiiko ky'eggwanga ekitongoza ensonga eno kingenda kukola kati wakati wa leero n'enkya olaba nti tukola gazeti ya Kyanamukaka nga headquarter ya Masaka. Kulaba nti bwe naaba nga mbawo ekyapa kyabwe ab'e Masaka nja basaba batuwemu ekizimbe kimu kiyite amannya ga Mwami Sekandi oba ganakkiriza ganasalawo okutuwa. Neebaza nnyo Vice President Kiwanuka Edward Sekandi His Excellency eyawummula. Omukulu oyo yatuwa eka 10 ng'abantu balowooza nti byakuyimba naye bannakyanamukaka bannamasaka bannayuganda omukulu yatuwadde eka 10 nga za kyapa era ekyapa kituli mu ngalo nga kyabuliwo afuna services ennungi. Ekisooka kusanga tetubaite tulina bwe tutuula nga district. Ekyokubiri tubadde n'essomero lya Seed School limu erya St. Mugagga. Kusanga yo tugenda kufuna essomero eryokubiri erya Seed School. kubanga amazima go tigeekweka bagamba galinga ttutu oba mpiso etuulako ekufumita. N'olwekyo aswazizza abo abaali bagamba nti yawa mpewo n'abaali bagamba nti talina byanaawa byoya byanswa. Kaakati enswa zirabiddwa ekyapa kiikino